waffe nkwaniriza nnyo webale nnyo webalire ddala ey'omuntu wa bulijjo. Nze Ssanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi tuzze kutuusaako gataliiko nfuufu kalira tusooke n'ebikulu ebiri mu golunaku olwaleero. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Nazaala alumizza muka mwana okuganza abasajja abalala naye n'amwanukula. Naawe wabunanga Maria. Wakafumbirwa Maria mekagwayogera. Yayogedde ebingo obungi byabadde bya bulimba. Naalongo poliisi gwe yazizza mu nju bba mwe yamugobya akalambidde. Siva mu maka nga yansulawo emyaka 5. Banyambe tusobole okubeera n'obwenkanya. Tala okujuza ekifo kya Segirinya bayikanga nkuba. Nkwasize wamu kubanga yatulekedde ngombo eya fight hard. Oli mulungi wenna toli ama. Omukaaga abatuuse kuzakamalizo mu mpaka za Miss ne Mr. Bukedde bawera. Besunze kulinnya Baati. Ebyapa mbyagala, esente nzagala, ennyonyi njagala njirinya. Ku ssaawa ennya zino zennyini katandike agataliiko nfuufu mu bujjuvu. Tutandise ne Nazaala ayatikidde mu lukiiko ne mulangira ebisongovu okukakkana ng'olukiiko luyiise. Nazaala yasoose okulumiriza muka mwana we okuzanzikanga abasajja mu maka ga mutabani we yafa olukijje mu beera naye n'ayatulira Nazaala n'amugamba nti atabadde Maria mangi ddala. Bibadde ku kyalo Kanoni Kigaba mu Bukomansimbi era omusasi waffe kaakuwa ebisingawo. Nazaala Margaret Nalubega ne muka mutabadi Sempala nga ye Josephine Namakula abeerangidde ebisongovu mu lukiiko ng'entabwe evudde ku muka mwana ono okwagala okutunda ekimu ku bibanja Babe yamulekera. Ekibanja ekivuddeko embeteza na Sempija yakigula ku mwannyina Sarah Nassaazi era ne bakola n'endagaano. Abooluganda lwa Sempija bwe bawulidde eky'okutunda ekibanja babuuse enswanga bagamba tekisoboka kubanga kwe kuli n'ekijja kuba bazeeka. Embeera ene wali Namakula okuddukira mu b'obuyinza okumutistukiddemu ne bayita olukiiko okugonjoola ensonga zino nga lwetabiddwamu omutabaganyi wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Robert Ochieng, ssentebe w'eggombolola y'e Butenga Leonard Kajimo osaako bawalabe nga lutudde mu maka g'omugenzi Sempija ku kyalo Kanoni Kigaba mu Bukomansimbi. Ssentebe Kajimo ayanjizza ensonga ebayisiza mu lukiiko wabula mulamu wa Namakula nga ye Mary Nasimbwa n'asituka n'ategeeza olukiiko ng'ebibanja bwe biri eby'abaana ba Sempija bonna be yaleka so si Namakula ng'omuntu. Neyagoba abaana tebaddanga mu kulinnya maka. Musajja alirako abaana 10 ababiri babe 8 wa musajja. Naye lwaki agobanga abaana ewaka buli kimu n'ayagala okyefunza. Nazaala Nalubega naye ategeezezza nti Namakula byonna byakola abikola ku lulwa watali kwebuuza ku bafamire ya mugenzi so nga baakolera wamu okumujjanjaba. Alumiriza muka mwana we okwagala okweza emaali ya mutabani we yonna n'okugobaganya bamulekwa abalala ekitabo Namakula n'abambalira nga bw'ababuuza ensonga eyabanja kino naki kye baakolawo ng'alwadde. Ensonga lwaki bo baatundawo bwe yasayininga endagaano yayitamanyi nti no endagaano gyasayiniza eriko Namakula olugabi. Sempija lwaki Sempija lwaki mamange ow'ennyonyi yayajjanjaba Sempija? Nze namala wa ebbanga nga nziganjaba omulwadde. Kennyini oyo bankubira simu ng'oli mu ddwaliro n'ogamba mbu abaana ba Sempija tebajja gabana. Embeera eyongedde okusajjuka Namakula bw'alangidde Nazaala we ne balamu be obubbi n'obukumpanya. Temuyina kyangamba temuyina wasigala wano kunzibira bintu byonna mu nnyumba n'obimala. Nabo bamuddiza omuliro ne bamulangira okuganza abasajja balala mu nnyumba y'omugenzi n'afuniramu n'embuto. Maka g'omusajja agafuniddemu abasajja atulika atujolonga lwaki atujolonga okutuwa ku mbeera eyo. Namakula abaanukudde n'alangira Nazaala we okubona amalya era nti tebalina buyinza bumugaana kufuna musajja gw'ayagala. Yameka agamba abantu oli mujja lyakutaanu. Ebigambo bya Namakula bise nga bituuse Nazaala ne balamu be kugumba era beekandaze ne bafuluma olukiiko nga bagamba tebasobola kugumiikiriza kuvoolebwa.
Ebyo byonna bagezaako kubba bintu baagala kusalamu obutundu bungi bafune ebyokubba. Nnyina wa Namakula nga ye Safina babiri naye akimazeeko ababadde mu lukiiko nga bavunaana muwala okuganziza omusajja omulala mu nnyumba y'omugenzi gye baali nga bino bigenda mu maaso. Kati mpulidde yawasizaamu mwaliwa muli bakazi mwena famire y'omusajja mwalinda ky'okuyingirawo. Wineza Rehema nga naye muka mwana mu maka gano n'abamu ku batuuze balumiriza Nazaala ne bawalabe okugobaganya bakamwana mbediza ebyo. Nagenda n'entunda ewaka ebanja bibiri omukubitunda n'enzimbiro oyo omusajja bamwekatongole George oyo musika waabwe nga namufumbirwa muzalamu abaana basatu wetatuuka nga twawukana banga mbazimba ku ttaka lya nnyoko oba lya kitaawo ennyumba yaffe baana bawala be basondawo era eri ku kijja. Omukwanaganya wa bulijjo Ochieng bano abasomeseza ku mateeka. Mu byokugabana ayinako 20% g'omugabo kyabaawo. Ye nabaawo. Fiona Nanyomo yakusakita ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ova ku Nazaala w'omuvume. Ate ebyo nga tubitadde ebbali n'aloza mu maka bamu yabadde amugobya akalambidde nti si waakugavaamu. Agambye nti ye mukyala wa mpeta era nga alina eddembe ku bintu ebyo. Bino byonna twabikulaze mu mboozi gye twakuleetedde olunaku olw'ebitundu eby'ennansana. Nalongo Scovia Kasumba gutwakulaze kugatonga asowaganye ne basa alongoddewo Kasumba kalambidde nga bwatayinza kuva mu maka mwabadde Nazaala n'abaana olubateekemu omugole ono yali mukozi waabwe owawaka gwe yawasa. Bajje mmanyi we yampasiza we twagatibwa we nali kati we njagala okubeera. Emboozi y'abantu twasoose okugikulaga Gulo Nalongo bwe yaddukidde ku poliisi emutaase ku bba Bakanyama abafulumiza ebintu bye byonna ng'abasirikale be baagamuzizaamu. Nalongo etusinkanye Nansana waakolera yeebaza poliisi olw'okusikira mu bwangu za maka ge. Nawulidde essanyu ne mpulira nga ddala bukedde mu butuufu ebeewo kubanga ne poliisi eno eyannyambyeko mu butuufu mbeebaza. Agamba nti Ssaalongo abadde yamusulawo okumala emyaka 5 awatali kumuwa yadde ekintu ng'olwabadde okudda kwe kufulumya ebindi yeeraliikiridde okumutuusaako obulabe. Kubanga era n'emabega babaddengawo bajja bantiisatiisa so tusuubira okuba nga kisobola okuddamu ne kibeerawo babe nsaba buyambi bwammwe. Agamba nti ebintu bingi byabbiddwawo mwabadde ne ssente obukadde 5 okuweerera abaana be. N'ensanga ssente bazitutte mu butuufu sirina ssente nzizayo omwana ku ssomero ate kwe kubadde ne ssente ze mbadde nkozesa mu bizinesi. Ssaalongo kyeyagambye nti abadde amukuba omugongo. Ekyamazima bye yayogedde ebisinga obungi abadde byabulimba kubanga bbanga ddene nga taliiwo. Asibye RDC wa Kiso Justin Mbabazi ne Saaminisa Robina Nabbanja okumuyamba aleme kugubaganyizibwa kuba yafumbirwa mpeta. RDC badde nsaba munziruukirire Oweekitiibwa Nabbanja matuyambe nzirukirire n'abaana bange nfune wembeera n'abaana bange kale nfune okwenkanya. Onerayo kolejjo lya bba eryamutuusa okumuggyako omwana mukozi wa waka. Kati omwana wange ne ssaawa ya leero tebanzikiriza mulaba era yamulina omutasembayo naye bano abasatu abakulu bombalina so mbadde nsaba bannyambeko n'omwana wange nsobole ng'omulabako. Ssaalongo Kasumba yategeeza nti ekyamuganzisa omukozi ye kumukubanga omugongo. Oyagadde ng'olwana bulwanyi ye lwawulidde lwagize lwayagala bakola lwajja. Yategeeza nti amaka Nalongo mwali abaana b'abakulu nga basazeewo okugatula nti Nalongo yabadde ategese kumutwala mu nnyumba endala gye yazimba. Nina amaka 2 Masuuliita ne Gayaza. Wasalawo abagenda. Abakulembeze b'ekitundu okuli Meeya wa Nansana Division Joseph Matovu Ssaalongo agamba nti obutabanguko mu maka businze okuva ku bwavu obwenzi n'amasimu. Ne bamala obudde nga bali ku social media kwe balabira ne be balowooza nti basinga be balina ewaka olwo nakyo ne kireeta
obuzibu obusinga. So nze ndowooza nti mbeera okusookera ddala yakumanya nti omuntu gw'ofuna bw'oba omuyina okusookera ddala abe mukwano gwe. Abakyala bano babadde so empowered naye mu kubeera empowered ennyo akireesa obuzibu bungi mu maka kubanga omukyala bw'akutwala ku poliisi basooka nnyo okuwuliriza mukyala okusinga omwana. Bo nga abafumba babiri bamanyi gye baatandika steps ezaddako baddemu bafuuka ab'omukwano baddeyo bayingizeemu abazadde. Abo batuusa yakusakidde gweno Kulabukede TV. Olw'okusitula embeera z'abantu oluyindira mu Abu Dhabi olw'okumala wiiki ennamba lutandise, Pulezidenti Museveni naye yalwetabyemu era nga wakwogerako eri abantu. Pulezidenti Yoweri Museveni yeetabye ku mukolo gw'okugulawo olukuŋŋaana olw'ebyembeera z'abantu luyite Sustainability Week 2025. Omukolo gwetabye ku abakyaza era Pulezidenti wa United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ku Abu Dhabi National Exhibition Center. Amu ku bakulembeze abalala beetabye ku mukolo guno nga bava mu buvanjuba bwa Africa, Pulezidenti William Ruto wa Kenya ne Pulezidenti Paul Kagame wa Rwanda. President of Kenya, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria. Olukuŋŋaana luno luba buli mwaka okwogera ku mukululo gwa Sheikh Mohammed bin Zayed Nahyan ogw'okusula embeera z'abantu mu nsi yonna. Your Highness, your guidance has been our North Star for each of these accomplishments. Your call for unity that nurtured multilateralism. Essomero lya St. Kizito High School Namugongo libuzeeko katono okuwangula ekirabo eky'amasomero agasinze mu masomero w'eddungu lya Sahara. Bano balaze pulojekiti eraga okugonjoola obuzibu abantu abateesobola bwe basobola okubeeza obulamu. Open Map Development okuva ekirabo kino mu kulwanira obutonde bw'ensi. Bano bakoze pulojekiti eyongera ku ngeri ey'okwenganga amataba. Pulezidenti enkyagenda kwogera mu ntamiruko ono ng'ayogera ku lugendo lw'okuyubula Uganda lwe yatandika. Ate bo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka ekya Kawempe North ekibaddemu Muhammad Segirinya kati omugenzi bangi bavuddeyo ne bagamba nti baagala batuukirize omukululo Segirinya gwe yatandikawo. Kakakiiko k'ebyokulonda kategeeza nti kalinda Paalamenti ekawandiikire mu butongo ategeke okulonda. Ng'abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya kyajja aziikibwe ku kyalo Butale Kaddugala abaagala okudda mu kifo kyabaddemu batandise dda. Mu Kawempe North kumpi buli w'okuba eriiso wajjudde ebipande. Omu ku bano ye Muhammad Luwemba Luswa abadde omuyambi wa Segirinya. Basewo ne bannyabo bannakawempe njagala okubasaba nti nze mutuufu kubanga omubaka wakwatira hard disk ya projects zonna n'azinkwasa yonna mbadde mwerufu. Ndi mweteefuteefu okukolagana ne baganda baffe ab'omu diaspora nga bwe mbadde mukwatagana ne Honorable Muhammad Segirinya kuba contacts yazinkwaza. Luwemba era famire gwe yasabye NUP omwana wange Alex Luswa Luwemba njagala mumusemo obwesige yabadde omwana wange Segirinya Muhammad Mubige. Bawe b'omukisa agenda kumaliza ebyo Segirinya byalese atandiseeko. Nti basebo ne bannyabo teri kulanga kulala. Muhammad Luwemba Luswa nzija ate manyi obuwagizi bwanga neetagira ddala eddoboozi lyammwe okusiima kwammwe eri Honorable Muhammad Segirinya. Abalala kuliko Obumalumagala eyakayimbulo okuva mu komera. Ono naye ayagala NUP agamba nti abantu bawansi gwe bamanyi. Neesoboddeyo okwesimbawo ku bubaka bwa Paalamenti oluvannyuma lw'okufa kwa muganda waffe Segirinya. Ono yatumusanze ayita mu bantu naye ayogedde ku byagenda okukola. Lwanirira ddembe y'ensonga gye ngenda okutambula. Abalala kuliko Mathias Mulumba amanyiddwa nga $1,000 era nga ssente wa Kazangola. Ndi mwiteefuteefu okubanga
ngenda mu bige wange oyo kubanga abadde aweereza bulungi abantu njagala kuteerawo bavubuka mu Kawempe North projects n'abakyala. Ne Muhammad Mutazindo ow'ekisinde kya PFF nga ne Mukalulu Akaggwa yagirako kaadi FDC awera. Ngenda kujja obubaka bwa Parliament ddala era mbawangule bonna kuba bonna abazze ndabeera ddala ngenda bagaya nga sumbusa ngenda kubagaya bugaya nga sumbusa. Olw'ensonga abantu bano bannondako era ne balaba obuweereza bwa sweet cake nze kawoomera owa Kawempe y'amambuka. Ye Moses Ali Jembo w'NRM tumusanze bwayise ng'ayita mu bantu. Tewali kuwanaanya kulala, nja kutuukira bakama bange mu kibiina bajja kunesiga, nja kuvaayo nja kuvuganya nja kukwata bendera yaffe. Asibye ekibiina kya NRM kimuwe kaadi kuba yajja okusobola okutwala Kawempe mu maaso. Tuli bangi mu reesi ku kamyufu kaffe akapate ne bakama bange mu kibiina bwetulenkaliriza nze mubaka omutuufu eyeetaaga okukwata bendera yaffe mu kalulu kano akaddako. Pulida Luyimbazi Nalukoola naye yasinzidde ku pulogulaamu ya Kabenkano ku Bukedde TV n'ategeeza naye ekifo nakugamba nze nali ntegekera 2026 era nga sirina nteekateeka etawaanya muganda wange Ssejjiri naye ate nze omukwaba nti obuweereza bw'abantu busigala bugenda mu maaso. Wadde nga bano beegwanyiza ekifo akakiiko ebyokulonda ke kalina obuyinza obubakkiriza okuvuganya nga bamaze okusunsulwa naye nga gw'omuwendo gukyeyongera. Mu kino omwogezi w'akakiiko ebyokulonda Julius Mucunguzi agambye nti balindakira kwa Paalamenti okubawandiikira ekifo kyereerewo lubateeke akalulu munna. Kati we tuli akakiiko kalinze kategeezebwe mu mateeka secretary wa Parliament oba clerk wa Parliament then okuva olwo akakiiko kajja kufulumya program ng'eriko procedures zonna ezeetaagisa okufuna by election. David Tamale gwino okulaba Bukedde TV. N'emboozi ezo katusooke tukuwummuzeemu katono tulina ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. The Uganda Insurers Association Jakalambidde ku ky'okumuwozesa mu kkooti y'amagye. Bapulida be bakujulira mu kkooti etaputa ssemateeka. Mu ssiga ery'olulangira mulimu bajjajja abalangira bakulu ab'emituba era abajjajja abalangira bakulu ab'emituba nga tulina olukiiko lwaffe olukubirizibwa omulangira Kiyimba Alex Kikure Owuwa. Olukiiko lwaffe olwo lwe luvunaanyizibwa ku nnono yonna ey'olulyo olulangira naddala mu mbiri zaffe era ng'olukiiko olwo lwe luvunaanyizibwa ne ku mbiri zonna okuteekera zonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu nkwebaza bwebaza ggwe. Ngate oba akaneeyongako nkwaniriza nnyo. Tutandise ne bannamukisa 6 abayamuza kamaliriza eza Mr ne Miss Bukedde sizoni ey'okati bano bawera. Bakungaanidde wano ku kitebe kyaffe mu industrial area gye Mariam Fashions nga ono yagenda okubambaza yokkiriza nti kutuseeko mu maaso awo naye katusooke ne kkooti ey'Amakindi ekalambidde nga bw'erina obuyinza okuwozesa Besigye Hajji Obed Lutale n'omujaasi Captain Ola Dennis gwe baabagasseeko olunaku olw'eggulo. Abe bataddewo kalumwanywera nti ensonga zirina kusooka etaputa ssemateeka. N'olwaliro Besigye ne munywanyi we Hajji Obed Lutale bakomezeddwa mu kkooti y'Amakindi. Kkooti ekubirizibwa Brigadier Freeman Mugabe ewadde ensala y'omukusiro olwabeerwa mu lubadde lwagalira kkooti ya ssemateeka okusooka okuwabula kwayo mu nsooka wakukanyako kkooti eragidde Dr. Kizza Besigye Hajji Dennis okuddamu ku misango emingi gyabasomeddwa era bagende mu maaso n'okuwulira emisango egyo. This court finds the cited articles not applicable application and finds that this court has jurisdiction in the case.
lukalambidde nga lwagala taputaya kkooti ya ssemateeka ku nsonga zikyasibye. Ku nsonga zino kuliko kkooti y'amagye obutakkirizibwa n'obutaba na lukusa okulira n'okweyisa emisango. Bagambye nti kumenya amateeka ne ssemateeka. And the courts have said of the appointment of the military court is independent. Where the defense forces are the complainant, the investigator, the witnesses, is a trial before the court martial consistent with Article. Balira bagala okumanya ba kkooti erina obuyinza okuweesa abalina emmundu mu ggwanga eddala. 1 of Section 179 of the UPDF Act are as they are inconsistent with Article 28 of the Constitution. The decision to bring civilians to a court-martial is kkooti eganya okubikiriza endagiro omusango ogenda mu maaso oludda olwabe lulemeddeko olumano gw'engu nga bewunya lwaki oludda olwabe terutegeera nsonga z'amateeka zino zebaagala. Kkooti ya ssemateeka ebeeko n'ebyemulungu n'enju zombi ziggwemu akakunkuna nga munnamateeka alonikiza obutabeerawo okukuwolereza abantu be ovala okukomera emyezi mwena ekirinyi lya ddembe yavunaanibwa mu okukkiriza ng'ensonga eziringa ezogerwako oludda olwabirwa busonga obutonde nnyo buteetaputala kkooti ya ssemateeka. There are procedural safeguards for the trial of persons, including presumption of innocence, burden of proof, and these are matters of the court. These are not matters that require constitutional interpretation. Olukusa olwaweebwa ssemateeka okuweesa egimu ku misango egirizibwa mu nsendera gwe balimu. The Act provides a clear separation between functions of the High Command and the judicial functions of the. This goes back to what my colleague and senior stated, that the court, so the hands of court are tied. They are not. That's why you're here. Oludda olwabira lulabudde oludda olwabira ate nalwobuteeka kuba nakuzza musango nga bamenya ssemateeka w'eggwanga guno gujja. It will amount to treason for this general court martial to proceed with the hearing of the matter in total disregard of this. Embeera y'amateeka etuta obudde bungi ng'enjuyi zombi zeeragirira nnyo mateeka ekividdeko omulamuzi era Brigadier Mugabo okuwummuzaamu enfunda eziwera. Ku saa 12 kkooti zemu neetula n'ewensala endala ku nsonga omunane zireetera oludda olwawabirwa. Bagambye ensonga ezireeteddwa zasalwa oludda kkooti ya ssemateeka gavumenti ebira. Most of the points raised have been decided upon by Court of which also sits as a constitutional court, but the state appealed. Brigadier Mugabe agambye nti kkooti erina obuyinza bwetoneddamu ogoba okusaba ku ludda olwawabirwa enda mu kulagira bawabirwa ogenda maaso n'okuddamu emisango. This court case is following the order of stay that was given by the Supreme Court. Application is hereby declined. Oludda olwabira luganye kkooti. What are you appealing on? We want to refer you to section 225. Brigadier Mugabe abaganye era kkooti endamu oba emisango agikkiriza oba nedda wabula Dr. Besigye n'abuuza omulamuzi oba. So can retired Dr. Kizza Besigye once again? Mr. Chairman, do you accept or do you not accept? I decline to take a plea of not getting. Omuwabuzi wa kkooti Brigadier Richard Tukachungulu ategeezezza ng'olukusa ng'omusawo gwonna guwedde. I have been clear that the ruling. Let us proceed with protecting your of the court. Awo baganye kuba ku kiboogera wadde emisango bagyeganye. Hajj Obeid Lutale
So the charge read to you on account 2? I also decline as before. You have not get it entered. Oludde olwabiri lusabye kkooti okwongezaayo omusango nga 3 omwezi ogujja era lusaba ne kkooti ensala basobole okujulira. Obuyinza alagira nga senior counsel wabagambye nti judge advocate nga commandinga bukomandinzi kakati ye yefudde amateeka. Obedi Lutale ne Joseph Innocent Semba bakusakidde guli ino Bukedde TV. Kati ate katulabe emboozi y'abannamukisa omukaaga abayise kuvuganya ku mpaka ez'akamalirizo ku kifo ekya Mr ne Miss Bukedde nga bawera. Abakontanya omukaaga abayise okwesoogeza akamalirizo mpaka za Miss ne Mr Bukedde sizoni eyokuna linnya ebbaati buli mwawera okusukira mu kyapa n'okulinnya ebbaati kugenda e Dubai. Bano kuliko Letitia Nalwoga, Elisa Mniwaha, Brian Mukasa, Iga Muzafaro, Rita Maria, Nancy Kobi ne Samantha Namubiro nga baze ku kitebe kya Fano Industry ne basi Nkana Mariam Namubiro Sewamalo wa Mariam's Fashions bwayise ngule agenda okubambaza ona tutula ebipimo bya basobole okubateekera engoye bagenda okwambala mu zaakamalirizo. Namubiro era nga agenda n'okwambaza abanaasala empaka ebaza Bukedde TV leetekateeka eno era nteejusa kulagana naffe. Njagala bapima bakolera obudizayini buli obwalagirwa leero musuubire kirala mukko ku kyaluli era mbakowoola mwenna mujje ku Labonita mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo. Alezengeri gyetesiteesera nti wakola ekimusubirwamu. Nebaza Bukedde TV bambi mwebale kumbeererawo mwebale erinnya Mariam Fashions sawa zino omuntu okulyogerako omuntu alaba fashion designer oli ow'amaanyi kuba Bukedde ntunze. Bo abakontanya batubulidde engeri gye beetaba mu mpaka zino ne batuuse ne bebaza Katonda yabayisiza mu lukontana oluwedde. Empaka zino saagala kugamba nti zibadde nnyangu zibaddemu entiisa kuba abaana babadde ne talenti. Abantu badde bana nga badde bayimba era kutuuka wano kisa kya Katonda yakoze eki yabikoze. Musira kino bagamba nti bawola maloboozi olwabiri mwenye lugenda okutuuka ngali kawerete. Buwanguzi rehearsal tetemweraliikirira masavu meerere. Abagizi bange musuubire ekyamaanyi abagizi b'ekajjansi mwenna mujje mu mpagiri. Talenti nazzo nayo ng'ewera nazze ng'ebyapa mbyagala esente nzaagala ennyonyi njagala njirinnye kale bavuganya bannange beetereze tujja. Basimye Bukedde TV leetekateeka eno era batuyimbiddemu. Mukwano ebiseera by'omaleyo bingi nnyo nga sikulaba manya nti oluusi toba nnyo mukwano olaba ebirungi eby'ensi keera kumuketta buli we bucanga tambuza kasobo negendereza obutagwa mu bunnya. Nebaza bannaffe aba Bukedde TV mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa omukisa guno. Baseera abantu okujja mu bungi okubawagira nga biri mu nnya ku Theatre Labonita. Inspiration mu luyimba lwengenda okukola era nsaba obuwagizi bwammwe. Nembadde nsaba bonna abantu b'ennansa n'abantu b'embalala ewaffe ng'eyo Katete Kasaali Ntungamu mwe namba kwowoola. Abantu b'e Rubaga, abantu b'e Lugala, abantu b'e Mbuya, abantu b'e Masaka Kakaawo, abantu b'okusaza eyo Masaka. Kuba ennamba bagenda gibawa ennamba kwa mutulondera olabe wali Yiga Muzaffaru tiikinga butiikinzi. Manija Bukedde TV Richard Kaira Salongo asima abavugirize abatambudde naffe asira abakontanya okwongeramu amaanyi kuba omutinde gwe baliko sigwa muniino. Era bagenda mu bootcamp gye tugenda okutwala abakugwa ab'enjawulo okwongera okutumbula ebitone byabwe n'okubawawula bamanye ekintu kye bayingidde nti kivudde kubeera nti bayimbamu byabwe ne bayingidde omutendero gwa professional. Final empaka za Miss ne Mr Bukedde ndiko ebyakuza emyaka 15 ejja Bukedde TV je mu Theatre Labonita nga 24 omwezi guno okuwagira abavubuka bano mu kaweefube w'okwongera okutumbula ebitone. Ate ekyenjawulo ekiriwo nti eyo y'entikko y'ebijaguzo byaffe nga Bukedde ey'emyaka 15 nga tubaweereza era tubategekedde ebyamasanyu bingi. Empaka zino zivujirira Abajuvu State Developers Nancy nabadde ebyafa bibiri ebyabawanguzi Alhassan Tours and Travels Victoria Mall abagenda okutola abawanguzi Dubai Mariam's Fashions bwayisa abagenda okwambaza abasazi b'empaka abakontanye Beef Organic ne Samze Foods abakola obumpwakyempwakye. David Tamale yakusakidde eggulino ku Bukedde TV.
24 omwezi guno toteekako kintu kirala kyonna okuggyako okuteekako nti Theatre La Bonita olaba empaka za Mr ne Miss weewaawo nga tufundikira n'ebijaguzo byaffe eby'emyaka 15 nga tubaweereza. Ate maama Nnabagereka asibye mu kisaakaate ku ssomero erya Janan SS Ebombo Kalule mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bulemeezi. Ono asibyeyo n'abasaakaate ng'ayongera okunyikiza empisa ey'obuntu bulamu. Mokotoka ko mugaye kisaakaate maama Nnabagereka neziddwa abasaakaate abakulemedwa mu bande basenga bakojja n'abakulira amasomero ga Janan Schools sokedde ku leediyo esomera abaana mwayigirizibwa ebyempuliziganya ne tekinologiya ng'omulango gw'ekisaakaate bwe guli bakubakanyiza ebirowoozo ku kabyakali mu kwesa ebiragalagala nga pulogulaamu ekubiriziddwa maama Nnabagereka ate bw'oyongera obikozesa ennyo byonoona obulamu bwo nga bw'oyogedde neyo biwandyabadde okukola mu maaso n'otobikola. Abaana bategeeza nga balambibwako ekitongole ki National Drug Authority bayize bwaba emikwano ekigezaako okubayigiriza okwesa ebiragalaga bagisambe ate bagiroope. Kyendizeemu nti kumwebyo ebiragalagala bisobola okukukosa obwongo obulamu bwo ne bukomaawo. Bw'oba ogenda twala ebiragalagala tebigenda kuyamba kusukka ku ekyo ky'oyetaaga bikozesa. Bw'avudde wa Nnabagereka agenza wabadde empaka ez'okuggwa okusinziira ku masaza ng'abaana balaze ebitone bwe bawoze mu sitayiro ez'enjawulo. Maama Nnabagereka mu kwogera ku agambye nti ekisaakaate B5 bakirondedde omulamwa gwa tekinologiya okulaba nti bayigiriza abaana okumutanira ate n'okumukozesa obulungi. Tekiringa edda bwe kyalinga nti omala kutuuka ate mu bibiina bya waggulu naye kaakati baviira ddala buto era nga kisaanidde okubayigirizaamu ngeri ki ey'okugikozesa obulungi kubanga ate era bayinza obutagikozesa nga bwe kisaanidde ne bafuna obulabe ekyo. Ategeeza nti ekirala kibatadde ekisira kwe kulaba nti balwanyisa ebiragalagala mu baana kubanga byaviirako obulamu bwabwe okwonooneka. Okuziiza abaana okutandika okunywa ebiragalagala kubanga bwe babitandika nga mwenna bwe mumanyi kizibu nnyo okubirekeraawo byonoonye obulamu bwabwe. Akubiriza abazadde okuyigiriza abaana baabwe ennimi ennansi bamanye bulungi empisa eno n'obuwangwa bwabwe. Omwana okumanya olulimi lwe twesiba nnyo ku luzungu era kyova olaba nti okutuuka okwogera Oluganda ate ne tutamattama. So n'olwekyo olulimi n'omuntu gy'ava obuzaala bwe nakinaki ebyo byonna bikulu kubanga omuntu okumanya gy'avudde gyagenda atera kimwanguyira. Fred Kabuye okuva mu National Drug Authority asibye abazadde okulondoola abaana baabwe bye bakola. Kyansonga omuzadde okumanya omwana we kyasiibye akola ani mikwano gye. Ensonga endala abazadde tufeeyo nnyo abaana okubafisisaawo obudde tumanye ebibaluma ebibanyiiza ate n'ebyo ebibasoomooza. Director wa Janan Schools Mike Kironda abategese ekisaakaate agambye nti enjigiriza y'ennaku zino etunulira nnyo okusitula talanta z'abaana nga ensonga lwaki abaana booleseza nga bayita mu kuwuga n'okuyiga okuweereza ku mayengo. Okugeza abaana bayiza okupresentinga ku radio kati ekyo kibadde ekyassanyu okulaba omwana eyajja talina kyasobola kukola obudde buna alina kyatuuseeko. Tulabye abaana nga bawuga naye nga babiyigidde mu kaseera katono nnyo. Lydia Nakigule yakusakidde egguleno ku Lwakwere TV. Nabino nga taliiko nfoofu. Little Harvard Junior School Kigoma somero lya Dene Bode nga tusangibwa ku St. Maro Kigoma Wakiso oba otukubireko Little Harvard Junior School Modeling Excellency. Kafe yongezaayo empaka za Chan Kamulamba. Katweyongereyo ne poliisi eri ku muyigo gw'abavubuka babiri abagambibwa okulemberamu akabinja k'ababbi abaludde nga bateega abantu nga bava mu banka ne babanyagako ensimbi zaabwe. Eggulo omuyigo guno gwakwasizaayo abavubuka 6 ne babakuba amasasi abamu agabajja mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku lw'eggulo mawulire agataliiko nfuufu twakulaze emboozi poliisi bwe yakubye abavubuka 6 abagambibwa okuba mu kabinja k'ababbi amasasi agabajja mu budde nga bano kigambibwa nti babadde balusa olukwe lw'okubba ku banki ya Stanbic ku Acacia Mall. Tukako n'amugamba weyale wansi omusajja neyeyala wansi watina wansi
mugamba ntululira omusajja n'amutululira omusajja akwase episu nagijayo n'amukuba amasasi 3 wano mu mutwe. Poliisi yabazingiddeko mu bifo eby'enjawulo ku Mawanda Road. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti baludde nga balondoola abavubuka bano era nti bali mu kabinja akateeka bava mu banka ne babanyagolola. Bano tuzze nga tubalondola kubanga baludde nga babba abantu maddala bava mu banka. Ngeri nnaku zino bade tuli kubalondola. Agamba babiri ku bo abagambibwa okukakulemberamu badduse era poliisi ebanoonya. Tumanyi babadde 8. Tusobodde okubalemesa 2 6 okuva mu kifo ekyo naye 2 ne bakola ki ne badduka akabbo ne badumira bo bibadumizi oba komanda y'abavubuka bano kati tukyalina omulimu munene okulaba nti tulondola bano 2 tubakwata ne tubatwala mu mbuga z'amateeka. Ayogedde ku bunyazi bwe bazze bakola mu bitundu eby'enjawulo nga ne gye buvuddeko balumba omusuubuzi Fred Namanya eyali yakava mu banka ne bamubako obukadde 10 n'abalala. Nga mu mwezi guno omwaka guno babbi omwami gwe bayita tibamanya Fred awo Maganjo abadde ava Kawempe kujjayo sente mu banka ne bamubako obukadde 10. Asabye abantu abatambuza ensimbi ennyenje okufuna obukuumi beewala amalindirize. Tusaba nti mulabe nti mufuna obukuumi oba escort oba ogenda kujjayo sente mu kifo ekimu n'okutwala ekifo ekirala. Naku zino waliwo private security guard oyinza okubakozesa. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate ab'ekibiina ki Uganda Federal Alliance balonze Dr. Robert Lujja Kayingo okudda mu kifo kye yali president w'ekibiina kyabwe Betty Kamya. Ono mu kiseera kino Betty akolanga IGG. Babadde mu ofiisi zaabwe Mengo nga bino byonna babikoze okwetegekera akalulu aka 2026. Nga bannayuganda beetekera akalulu ka 2026 ab'ekibiina kya Uganda Federal Alliance batuuza Tamiruka omulundi ogwokusatu. Batudde ku ofiisi z'ekibiina kyabwe Mengo era bannakibiina balwetabyemu nga bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekibiina kino kyatandikibwawo mu 2010 munnabyabufuzi Betty Olive Namisango Kamya era yavuganya mu kalulu k'obwa pulezidenti aka 2016 wabula nga mu kiseera kino ye kaliisoliiso wa gavumenti muyite IGG. Situla misana n'agenda era situyina lutalo na Betty Kamya. Kati bannakibiina balonze Dr. Robert Lujja Kayingo ku bwa pulezidenti w'ekibiina kino era tubudde byagenda okusaako essira. Kuva ku mutindo gwa political change we tufunidde stability twagala omutendero oguddako gube gwa byanfuna tufune obusobozi mu byenfuna. Lujja abadde avuganya ne Ibrahim Nsamba. Tukiriziganyiza bulungi nnyo yagenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. Kikubye Sozi Lawrence yalondeddwa kujasa abawandiisi w'ekibiina. Bannakibiina abalala nabo baliko beboogedde. Tusobole okulaba nga twetaba mu byobufuzi by'eggwanga ebyawamu. Ne bannakisinde kya Pierre Oyumu kirabasisinkanye mu kaweefube okweteekera akalulu ka 2026. Mu nsisinkano eno ebadde Namugongo Daniel Kananula nga yeegwanyiza eky'omubaka wa Kira municipality asiba ne okwewala okwerumaaluma tuli banaasobola okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Naye njagala bakakasa nti ku influence yammwe ne hard work n'okwagala tusobola okutwala obw'ebikubi ekira. Basonze ku bimu ku bisoomooza bannakira okuli enguudo ekibbattaka n'ebirala ne balaga ekisaanidde okukolebwa okumalawo ebizibu bino. Kira weyandibadde kira waweetuuse kiki ekyatuula ku kira kyetagituulira mu bbanga lyebaddewo ate nga eri wakati mu kibuga tugenda okukulembera osobola okuwangula bino kibaitala. Asiba n'okuba omu n'okuweereza abantu atali kusosola olwo basobole okubeegattako. Nsaba n'obwewombeefu gye muli bakama bange basebole bannyabo. 080 oba 0759 337 577. Katuyongereyo n'ekitundu ekisembayo ekyagataliiko nfuufu tunaagenda mu gebyemizannyo oluvannyuma.
Bannannyini byuma eby'emmwanyi za Kase Matete mu disitulikiti ey'Essembabule ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'okubafera ne babatwalako emmwanyi ezisobye mu ttani 30 kitegeerekese nti ono eyakikoze amaze ebbanga nga basuubulako emmwanyi nga bw'agenda bw'atunda bw'adda bw'abasasula kyokka ku luno yatutte nnyingi nnyo wabula teyakomyewo. Gwe balumiriza okufeera abasuubuzi b'ebyuma by'emmwanyi za Kasesembabule ye Geoffrey Bale omutuuze w'e Kanoni mu disitulikiti y'e Lwengo ngono yatutte emmwanyi zaabwe ezibalirirwamu obukadde oswamu 400 olwo n'abinnyika mu nsuwa. Ab'ebyuma nga bakulembeddwa Kasi mu Ntanda bategeeza nti ssente ze bakozesa nneewole nga kati bali mu mabanja nga ne banka zoolekedde okutwala ebyuma byabwe. Ssente ezo tezaali naffe ezaffe twewola mu banka netukola emirimu n'abantu ate mwalimu n'ez'abasuubuzi abalala bannange. Yanzibyeko ssente miliyoni 5.43 ez'emmwanyi namuguziza kase wange. Nagenda mu banka neneewola miliyoni 25 yanzibye ssente miliyoni 15,874. Bano balumiriza nti Bale okutwala emmwanyi zaabwe yakikoze kagenderera ne basaba b'ebyokwerinda okubayamba okumunoonya yonna gye yeekukumye kuba bagezezzaako n'ababula nga batuuse ne mmakage ne babategeeza nga batamanyi mayitire ge. Tusaba okutuyamba yenna bamunoonye okulaba nga tafuluma ggwanga tabakuwawalaga okusasulwa lw'ensonga nti ffe nga ffe abasuubuzi naffe situetengeredde tuli mulooni. Gavumenti tusaba mutuyambe, poliisi obwakabaka bwa Buganda bannange tubasaba mutudduukirire kuba omusajja yatutte ssente zaffe nnyingi. Balambuludde nti Bale yajja mu ngeri ya kiguumaaza nga yatandika sizoni ewedde nga bagulako emmwanyi n'abasasula oluvannyuma kyokka ku mulundi guno yabasitukidde mu lumo. Naye kati jjo mu kufundikira twagenze omunoonya okutuukira we nga tusangawo mmotoka n'essimu nga yabirekawo nga yabula. Nze yanzibako miliyoni 78 mu emitwalo 7,414. Naye ku luno bwe yatusse emmwanyi yanjjako essimu sibazemuwuliza talabikako miliyoni ziri 4. Ssentebe w'abasuubuzi b'emmwanyi Matete nga ye Ali Kamada Musiiga ategeezezza nti bakoseddwa nnyo era nti bamanyi kyakola kubanga looni zibalinze. Naye ssente ezo abaana abo bali bazijja mu banka ne bazeewola ne basingayo ebintu byabwe. Ate nabo balina abantu abababanja nziramu balabye ku byuma bajjudde bazze okubanja ssente kati bali mu buzibu bw'amaanyi. Ye yabula kuba lyatuuka emmwanyi taddangamu kulabika yatwala ssente nnyingi abantu batubanja situlina kyakubasasuza. Abantu bammanja emmwanyi tezaali zange ng'omubalabye abangi ku factory bonna babanja ssente zaabwe. Mukyala wa Bale nga ye Janet Kanshabe ategeezezza nti bba yava awaka n'alekawo amasimu ge n'emmotoka nga n'okutuusa kati nabo tebamanyi gy'ali. Nagenda ku poliisi omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye ategeeza nti batandise okunoonya Bale n'alabula n'abatunda emmwanyi obutamala geesiga abantu. Tubeera nga tulabula n'abasuubuzi bano okuwalira ddala okwesiga abantu sekinoomu nga bano watosobola kuddira maali okunokkiriza miliyoni 4+ n'obeera nga ogyesiga n'omuntu omu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Kale katugendeko mu by'emizannyo. Tutandise n'ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu olwa Africa ekya CAF kyongezaayo empaka eza CHAN ezibadde zitandika nga lumu omwezi ogujja okusobozesa Uganda, Kenya ne Tanzania okweteekateeka obulungi. Kati empaka zino za mwezi gwa 8. Ekibiina ekifuga omupiira ekya Confederation African Football ekya CAF olwayo kitegeezezza nga ebongeza empaka za Total Energies CAF African Nations Championship eza CHAN okutuuka nga August omwaka guno. Kino kiddira abakungu b'ebyekikugu kuva mu kibiina kya CAF nga babadde basinziire Tanzania, Kenya ne Uganda bawadde CAF amagezi nti kyetaagisa obudde obusingawo okulaba nga ebisaawe ebifo eby'okutendekebwamu wooteeri, amalwaliro n'ebikozesebwa
biri ku mutindo ogwetaagisa okuteeka empaka zino. Ye Pulezidenti wa CAF Dr. Patrice Motsepe asiimye enkulaakulana ennungi ekoleddwa abakulembeze b'amawanga okuli Kenya, Tanzania ne Uganda nga bazima n'okulongesa ebisaawe ebifo by'okutendekebwamu woteeri, amalwaliro, ebikozesebwa n'ebirala. N'asuubiza nti kijja kubeera kirungi nga empaka zino ziteekeddwa mu mwezi gwa August w'omwaka guno. Ku Sande ewedde abakungu okuva mu CAF balambudde ebisaawe n'ebifo eby'enjawulo wano mu ggwanga okuli Namboole, Wankuluko, Kadiba n'ebirala era ne basiima omutindo gwa Namboole. Ate yo ttiimu y'abawala ey'omupiira ogw'ebigere eya Teen Cranes etendekeddwa e Nakivubo nga yeetegekera okuttunka ne Namibia mu mpaka ez'ensi yonna ez'okusunsulamu eza FIFA Women Under 17 World Cup. Tiimu y'abawala eyaba Musaayi Mutabani esome 17 ya Teen Cranes ekyagenda mu maaso n'okutendekebwa nga yateekwa okutuuka ne Namibia mu mpaka z'ensi yonna ez'okusunsulamu eza FIFA Women Under 17 World Cup. Leero batendekeddwa wansi w'omutendesi waabwe Shey Botez nga guno gugenda kuba emipiira gwa buzannya lusooka ku Lwokuna lwa wiiki eno. Bano bazazza wiiki nga batendekebwa nga ttiimu erabise eri mu mbeera nnungi nga myuka omutendesi wa ttiimu Charles Ayeko asimye omutendo gwa Musaayi Muto. Kati tulina ekifaananyi nti ettiimu esobola okugenda okuvuganya omupiira gwa Namibia gwe tugenda otandika nagwo nga tukyalidde Namibia naye nga ekyenjawulo ekirimu tugenda guzanyira wano awaka. Ettiimu erabika bulungi buli lunaku yeeyongerako era ekisinza otusanyusa nti tubadde n'obudde obumala nga n'ekisaawe tukirina nga tekiriko nti bakituwadde. Ayitawo ku nzannya zombi wakati wagana ne Namibia wakuzannya Kenya ku lawundi ey'okubiri mu mwezi ogwokusatu. Enzannya zombi eza Uganda ne Namibia zonna ziri mu kiseera kya Ham Stadium e Nakivubo. So tugenda kusamba mupiira nga tumanyi nti tugenda osamba ttiimu y'amaanyi era tetugenda kuginyooma n'akamu n'akatono kubanga tumanyi nti nabo bali mu competition lwa nsonga nti baagala kuyitawo. Katugende tulabe ebifa mu katale ak'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya. Akatale k'okukyusakyusa abazannyi mu Bulaaya kakyagenda mu maaso nga amawulire agendaku agava mu klabu ya Arsenal galaga nti omuteebi waabwe Gabriel Jesus Fernando kikakasiddwa nti waakulongoosebwa oluvannyuma lw'okufuna obuvune bwe babadde batunka ne Man United mu mpaka za FA. Ono asuubirwa nti tagenda kuddamu kuzannya mupiira sizoni eno okutuusa ng'awonye nga kino kyongedde okweraliikiriza abawagizi ba Arsenal wamu n'omutendesi Mikel Arteta. Wabula amawulire ag'essanyu galaga nti bano bamaliriza okukkanya n'omuwutanyi wa Real Sociedad Martin Zubimendi ng'ono baakumuleeta ku nkomerero ya sizoni eno nga Arsenal esuubirwa okuwaayo obukadde bwa £51. Kilabu ya Man United emaze okufulumya emiwendo gy'omuteebi waabwe Alejandro Garnacho ng'ono bamwagalamu obukadde bwa £42 nga kilabu ya Italy eya Napoli emu kuzimwagala. Iyo kilabu ya Bayern Munich ne Chelsea zombi zaagala omuwutanyi wa Man United Omungereza Kobbie Mainoo. Wabula nga yo AC Milan ne Dortmund zikyalemedde ku muteebi wa Man United Marcus Rashford nga bonna bamwagala ku bbanja. Bo aba kilabu ya Man City bagambye nti tebalina buzibu ku ky'omuzibizi waabwe Kyle Walker okwegatta ku kilabu za Italy ezimwagala okuli AC Milan ne Inter Milan. Bo aba Real Madrid bakyali banyiivu ku kya Barcelona okubatimpula golo 5-2 ku final ya Spanish Super Cup nga n'okutuusa kati bakyabuuza omutendesi waabwe Carlo Ancelotti kiki ekyabatuuseeko. Yo Man City ekyalemedde ku muteebi wa Frankfurt Omumisiri Omar Mamouche ng'ono atundibwa obukadde bwa £5 era nga n'amalala agava mu Man City galaga nti baagala omuzibizi wa Nottingham Forest Nigeria Ola Aina. Yo kilabu ya Italy eya Inter Milan ekyalemedde ku muzibizi wa Arsenal mu Ukraine Alexander Zinchenko ng'ono sizoni eno Arteta amutadde nnyo ku katebe nga tannazannya. Gataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo webale nnyo webalire ddala era nsaba ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu okkirize nkimalirize bwe ntyo. Nze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi nkugamba ntudde mu saa 12 ez'okumakya naye era teweerabira kuyitako mu Bakushona Designs wali ku Namirembe Road ofune Gomesi